Chance Naluvega shamba da 10 nze hiti siri common muzaana wa Kabaka yange kibi okuba nti saasobodde kugenda kusanyusa abawagizi bange UK nakati wenjogerera passport yange sinagifuna ate bannange benagenda twagenda nabo okufuna okusaba visa bonda bazaabwe zabaddizibwa era nabalabyeyo babaddeyo mu audience manyi lwaki abategese abo balina ekintu nti ateeka abantu bangi ku kipande naye nga ayagala asikireko ki abakasitoma naye nga ategeseeko nga babiri be bajja okuyimba twali nga tugenze okusaba visa omu kwabo era babikolako yanzijako passport yange nze nali nkulembedde ku layini nga bano abawala banzizeeko emabega ndowooza tekyamukola bulungi n'amala n'agamba leeta passport nenjimuwa ndudde okukola ki okutambulamu ne bayitawo abantu kakati n'agamba omuwala omu kwabo nti sooka omugjewo omutwale eri kati nze wensuubira nti wewali awo we yakolera akavuyo nembeera nga ndi wala nnyo ne bannange benakoze eki benazze nabo kati oyinza okusanga nga oyo eyategese nga yabadde asuubira nti Bobi ayinza okulemesebwa n'atajja kati n'ateekako nze nti in case ono tazze nze mba nkola ki mba nkiggala nze tebanyimye visa na guno gwaka passport yange tenatuuka ku mmeeza gye bakooneramu visa nagenzeeyo neneyanjula webaweerayo passports abazinonye neŋŋenda neyanjula nemugamba omuwala nze Chance Naluvega najja nensaba wano visa naye bannange benajja nabo baddizibwa dda passport zaabwe nakebera tenatuuka eyo tenabasigira batennaba kutuukayo bafunye abantu bannanga bakozesa nange erinnya lyange ku kipande kwendi bafunye abantu banfiiriza emirimu gyange gyonna kati ndi wano bafunye sente tewaliwo kibagana kumpa balance kati nze ne sente sente kintu kikulu nnyo ate n'abawagizi bange kintu kikulu nnyo kubanga adde banneesunze badde bagenda okunfuuwa singa kati ndimbire segera babadde banneesunze nange nga mbeesunze okubakuba